Ya wangu ndeketo ndikamu. Ndeke. Anzi bankwate. Bapta ati ya Halima. Ati ya Halima wadira chi. Baje wafo batwedira. Chi. Kimolo bwala. Njogera na molulimi. Nange rongo ba. Yawe. Kale baje ko kubuza. Emingoni. Na wadamu ntimamuke. Mamuke. Aha. Ngabya mirembe nnyo. Ate ngoyomba. Kwogera bwetyo netubamutu kaya bisinga byonna bagala tuba tuyomba n'engalo olulimi lwaffe Nemingoni mamuke bebayiko wapi olwogenda lwogerera kuyamba ku Nseveni awulire byewaduyogera obibanya bituufu gezaako twende mbere sasa nampiga jani yogera nze nkugambe nze Mulongo Babirye Sarah mimindi Mulongo Babirye Sarah tusaba obuyambi bwa Kkooti Y'amaka tunaomba yogera kyoyagala tunaomba pesa tunaomba pesa omuntu yenna awuliriza mtu yote kwapigia sasa hapa kwa UBC tunaomba obuyambi msaidizi sichecho mwani amanyi Mulongo mbadde nakateka ko radio nga mpuliriza lulimi lwa umwana omulungi moro nyina ntumye piseewo we mbadde ndina okuyita nengenda paka mpaka tokanga oligamba nti tuyimirire wano tu ali okumpi yena avemu yogeredde nga ndi awo Jinja Road nenkulaga mpiseewo nengenda nembala nenkyuka ate nenkomawo nanda babiri serious wabula tesimanyi leta pako tugende kale ita abantu kulunaku lwa Mulongo abantu ku lunaku lwa Mulongo bannange mpita kuba nze ntulambuya mpita abantu embuya Kireka Banda Nambole Nakawa Kitintale Bugolobi olina ekyejo oli wakumekewa mu addirira asembayo mama yali akaddiye nga takyakuba mizzo bannange bayita mwenna ku lunaku lwa Mulongo Babirye Sarah nga 14 tusulemu enkeera kitokote nga sikisanikire bannange Mulongo nze mbadde nsaba kubuuza lanchi yameka ogenda kuba eyo saawa zino barakallahu fiikum era singa oyina nnyingi era wandiika Mukama Katonda akugabirire atuwe ffenna mbategeera abaana bange nakasero nno mbategeera mukole akatale kakoleke kamu nkitegeera naye twasalawo tetukola bibi tusika busisi tetukola ki nakkiriziganya nange wendi nze njagala lyayita ku mudaala gyonna ajje wange genda okolokole nga zijja amenyese Mulongo nze ndi kumpewo. Goli kumpewo. Toyinayo kapera ng'olabikira nga ayinayo akapera. Olabika bulungi. Mpozi nkuwola abantu baffe mu kyalo. Kowola. Abantu beera akayi bonna. Bayise kunakyo bwabwo. Nkitegeera. Bajje bagaireyo. Nkitegeera. Obadde luddawo? Mbadde awo ku mutaasa kafeero. Kuba wenkolera. Balengaza gula busitokisi buno. Omukyala n'aŋŋamba. Era mbulabye. Mulongo kwali. Osogera nofunayo ekirabo nengamba bwogambye nti nenzija kampone etaano gende weerireko neyanzanya omukulu kale leta pako y'omwana 15 bagambe nakivuba bbulu kale Mulongo kale eyanze nnyo amanya mwana muwala obadde luddawo erinnya Nabuma Oliver Mulongo mbadde ku mapeera mpusentinale banzibyeko sente zange $55 bazibye okola ki baŋŋambye oli yeesindikira ku ssimu yange
Bwana nakoma kujja sente mu November nga 3. Tuka tugeze mu kulimiro kesi. Bwenajjayo sente bagenza okuddamu okuterako omusaala nga kulikenze nyini ze bataddeko nalekayo emitwalo 57. Bwena mufune print siwe kiri Zonna nzifuna bwena okola print za withdraw na biki naye mpangaze kkooti y'amaka nzimaze baana bange mundeke mpumule munange nzisena by'omulongo naye ekisinza okunze genda ku geeto olaba omutima gunuma gukuluma jangu wano kale gukuluma Kakanda empapula nsaba kumumpitira ku musirikale ku geeto tulaba obubbi bwa mobile omwana obubbi buli wamu kakati statement ebadde eraga etya eraga nti oli yejjako emitwalo 55 ng'azijja ku ki ku sente mobile n'azesindikira ku nnamba endala ennamba endala teziba zaavaako dda angambi yazijjako nga 5 kati bakusanze sente mmeka baba babbye sente mmeka emitwalo 55 emitwalo 55 kankuwa emitwalo 5 babe nga bakubbye emitwalo 5 mama neyanzize Sependa kusasula bulala kufayo. Simanyo bazikyawera. Emu. 2 3 4 mama kuba natandika obujjanja by'ebizibu bijja kuvaawo. Asalaako katerekese. Genda basirikale bali bakuyambeko. Kale yuka. Pako yo kati tusanyukako kubanga tugenze nga bifaanagana mama nsanyuse sente zange okuba ng'ozinziza mama mukama akuddizeewo mama webale tuyamba andiddukidde wani nga toliwa mama Sarah kuba gyo nakubidde muzayinfa gy'okungumya tayaŋŋumiza era nzize neŋŋamba kangende mama Sarah ŋŋumye Buswiribye nakulabye tumira abantu basatu oyita abantu omuwepako n'abalala anze buswiribye nakulabye amaanyi amatuufu nkada gya Meeru ntumira bonna era njagala nnyo abaagala Mulongo n'abawagira Kisitu n'abawuliza UBC mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwagala Mulongo mumwagalire ddala nga mujja ku ntobo ya mutima gwo kubanga nze mpulira ekigudde ku Mulongo misinde mwena nga 15 ayambe ku gundi ayambe omwana nga 15 tusula na kibugo 15 tujaguze twagala amaziga nga 15 twagala salibuka Mulongo tumuwe olunaku olumu ndumuwe fenna oba tujjule fenna Uganda yonna bane president Museveni ojajjangu okuyise asasula omutwalo gumu asasula omutwalo gumu Kabaka ni Museveni tubatera batumye niye tumira faza buye mwana mkuma kuina bo ni faza George kurwaida katolika oligino ndi mchibina cha ida kageni amina nambe region of Mary niyanze Mulongo kale dia wabale kunjagala nze namba 2 wava Katonda muwakadde amanya esawo gikwatidde ddala ova Kampala awubako kugaluka biri amanya nze namba Florence nawe mu studio abekengera Bambi oli ludda obadde luddawo nkolerawo Kalungi Motors obadde owulira headphone zizo sirinza na kirala kyonna nasibako bintu byange Bambi nensala neninya kaboda kezo nezija misinde nga kisitaga budde ngagabudde amwebazeeko bane mwamisito webale nkwebaza nno bingi kuba naye tuba tuzze ku dduuka lyo abantu batuyisa bulungi singira ddala okuba ekirungi enamba y'essimu eri 070 070 53 4 99 manyi wamafa abakozi nze siteeka ssente we batampisa bulungi nze ne bwenzijja mu dduuka lyo n'ondaganga nti sina kyenzize kukugattako wallahi ne bweba kyoyina nga mu nsi gw'okirina wekka bwe mba nzikola zimmenya ate ne mu kuzifulumya zimmenye babale kwata bulungi ensawo eyo tekiraga nti nosente omukwata kakakakakatano naye bwabadde bwakusasula bintu bulambu biseeko kale kwata mwana wa nnyabo
nawe fumira amazzi Mulongo akwata ekitabo kya Christmas. Amanya sabo? Amanya Sekamira eno okuva najja nankungu. Obadde ludda wa? Mbadde ku sawa ya Queen vuze na wanu wenga nyinawo customer. No bagamba bati kale nazale mu reflecting jacket wa Kampala State Grammar. Mutu obudde buyise. Bwentuuse enchanja bayita bako. Parking kadde customer nga agenda kumugwa. Nemuga customer kajja mukakutte vira ko nene. Mba kasimu kalimu element ngoba bimu. Mulongo agambye atya? Mulongo yatayise n'oluyimba lwabadde lwa Mori nantu. Gobadde owulira Maureen natuma natandika okwogera ku nkuba. N'agamba naye talina gwajja kusaba. Anagiyimiriza. Yalisabye oba gavumenti. Kuba yasobola byonna munnange nokwa tukikwasiza. N'amala n'akyusa n'ayogera olulimi lw'esaategedde. Mitwalo gyange 5 mu nvuma kikyo tategedde. Salutegedde. Kikyo tategedde awo ssebo. Olulimi. Lwabadde vulugu. Salutegedde sijja luwayiriza. Naye lwaki owuliriza Mulongo? Mwagala nnyo. Mwagala nnyo kuba nekyengera ina biyampa. Bennaliyo. Mwagala nnyo ezanyuma. Enda ofuna mu kyolya nanjangu tukole budget. Naye musaba. Ngezaako okuyita kuba babaganga 15 naye tulina genda nga 14. Tusulemu tusabe. Tusulemu nga tusaba. Kamajja tusomolula. Kuba yo nenkeera yagamba agenda tuuka ssaawa 5. Kiwedde. Betano jange nkubulire ekyo gikola. Ogenda kunywako amafuta ga mutwalo. Omutwalo ogumu olwaleero lyeko ennyama ya 10 ebaka olinayo family. Tewali kati njagala oyimiddye mu restaurant eno ly'emmere ya 15. Wegumu ekitundu. Esatu ekitundu gy'oba otereka. 5 zirye zigende mu lubuto. Nalwo olwekange mutwalo gwa mafuta. Oganywa walinga ogenda kwata pakoyo. Batulabire njya bayita enkya ngenda bafunye reflecting jacket wa Kampala State Grammar. Njya buba leterawo ku gate. Kale omulala. Nange kanjokere. Sande kikulu oganya okugira. Nyenzo okulaba ebirawo bibwo. Sande nkwanda ebirawo byange bingi naye size yo tigandiddeko. Munange. Ndoza bakati wafu. Kade tufune tunabeera bawanvu. Tunakula tutya. Naye nga basebo ne banyawo amanya gange nze Sande Mengo. Yagano okuwanvuwa. Nogejja. Toga tuli mu kimu ne Dija. Nange nyina abantu bengumirako ne mmanya nti katyabo. Obuki. Osingira ddala Tongo bye wakaliga. Dija muzima. Jukira ye manager. Naye nga nze Mulongo. Obadde ludda wa? Mbadde mu town awo. N'owulira otya? Nempulira mayinza sezange zibeera muno. Sikirungi nnyo okuvuga Mulongo atugaana ovuganga amasimu amanene. Soka toddira kana akamu n'okateekamu ate okumu ne kusigala nga kukola ki. Nsaba kwogera kana buteerabira. Towulirizanga Mulongo n'ofiirwa obulamu bwo. Kituufu nnyo. Towulirizanga Mulongo n'ofiirwa omulimo. Ekyo kituufu. Togenda ng'okuzika abawuliza ba Mulongo n'oleka okukola mukama wo by'ayagala okole. Amiina. Mulongo ajja kubeerawo nga nawe oli bulungi. Amiina. Toluzinga nga ky'olina nze Mulongo era ku Mulongo ne bwe mulimo ngulekawo nedda mukwano. Mulongo alwana gw'obeere bulungi. Ate bw'oddira ky'olina ne kigenda ku lulwe oba omukabiza amaziga. I sacrifice everything. Abawuliza bange mubeere kye muli. Mukama waganya okuziika. Aganya okuliza radio muli bize. Olifuna emirembe gyo ne weesalirawo. Naye ng'oyo akutuusiza ku ddaala eryo ng'osacrificinze byonna. Nze waliwo omukyalo omu yaŋŋamba Mulongo ne batasoma bbaluwa. Naye ebigambo bye njagala mu bulamu bwaffe. Nkwepako nkuwe paasi. Pako. Otumira ani? Njagala nga sinnatumira. Mulongo njagala abantu bonna. Banange Mulongo atukoledde ebintu bingi. Tukkirize tugaane. Tubeera ne basereebu ne tubawagira okuva mwaka ku mwaka. Naye nga sereebu oyo ne bwakusanga mu kkubo asobola okukuba amazzi. Ate n'atavaamu yadde okwetondera. Naye Mulongo Babirye Sarah ye muntu gw'obeera naye bakalize Mulongo tuludde ebbanga nze takwadde emmere yange eggulu nga tuludde amazima gali nti bantu bange mbeegayiridde bannyabo ne bassebo gwolina gy'oli
Kampala yonna, Uganda yonna, abali ebweru abaana abanasangibwa nga mukomyewo wano. Bannange njagala ng'ennaku z'omwezi 14. Mu nnaku 365 Mulongo atwetaagamu olunaku lutya? Olunaku lutya? N'olwekyo lekayo byonna by'okola. Omutwalo si munene. Weewaawo nga kufa abamu muki? Naye sonda ne bw'otandika kati n'osula bimeka bitaano oli wakuna kuza mwezi ga 15 ng'omutwalo gukoze eki ng'ofunyako n'ezirina akaki akatogo. N'olwekyo mwe nnamba koowoola nze nga Sandi Memba olwo olunaku ddo nalutiiki nga ddala li kalenda yange abaana n'abazzukulu na bonna tubeera wa n'olwekyo bassebo ne bannyabo mbakoowoola yonna gye muli. Mulongo atwetaaga olunaku lumu ebirabo bingi ebyokugaba tugenda competing nasansedde okupracticinga ebbaluwa ekirabo ky'ebbaluwa ddo kimanyi nti nze ki ojja kutya gyoba nadde nkusaba jjo nti tukompitinge ng'okola ki nga wooli kubanga nange nja kugisoma wali eri ng'osanyu limbuganye nga nkola ki nga nkulabako wante eyo ngitutte ennyimba enjiye zikwata ku Kkooti Y'amaka. Naye nekyamami kyensaba bambi abasala empaka ffe tetuli bayimbi byafaani tonyigiriza nnyo eno nisi agenda okutupe sempaata nze gwe nayise linga limpangudde naye akansuula kaali kati nobusembi eyo asivoko nali sigiwandiise ng'obijja mutwe kati nankutta ekitabo kyange n'ebiseera nti bbaluwa kanje ku zino kakati nasakibala omusaba olupapula leeta olupapula tulabe gyobadde osoma kalukalu agamba kakati era bwe yajja ku stage yagamba nti abadde ayiseemu abadde asoma byempapula nga tekuli biki n'olwekyo batukendeerezeemu batugondezeemu naye nga era kyo kijjawo okuba nti nno nze nina ekirabo ky'ebbaluwa. N'olwekyo Mulongo nsaba Mukama Katonda akukuuma ekisinga obukulu akuwa obulamu n'ab'enjoyo n'emikwano gyo n'abakubeesabeesa dadi nti oyo ye sinna kye mwogerako okimanyi nti ne bwansanga mu kkubo ankubira eŋŋombe n'aŋŋamba n'aŋŋamba mwana wange sooka oyimirire n'akuwa Katonda n'aggamba wekuume mundu akwa waluzungu emimu naye mbitegeera waluzungu agaana ga mu luzungu naye ng'okitegedde butereevu naye olumanyi ejjo olufuuye ng'oyogera n'omwana neŋŋamba owa nakutte neŋŋamba Mulongo gy'oyogera oluzungu ng'otubuzaabuza naye nga Mulongo n'abakubeesabeesa mbadde nsinga nnyo okumanya amakula bambi n'omugenzi n'abaana bataddeewo bakaawa Mr. Kagolo bambi yatwanirizanga nnyo wano nga wetujja ng'alinga gwe yalinga namba 2 waneeno ng'atwagala nnyo so banaye mbasaba mwenna n'abali ku gate mukama waffe temumumanyi temumusanga obusanze mukama waffe amita Charles Wani Kasensuwa to be sincere mu confessing mukama waffe mulungi omuntu atali mulungi neeno airtime gye tulimu ng'Ekkooti Y'amaka twabe tusoma bbaluwa actually olabira omuntu nti nakulembera mulungi ebakozebwa ate tulabikana bulungi bikosa tuwe emirembe kati golaba gyokolera faayo buli omu mu kiti kye tujja baniriza and Kkooti Y'amaka is welcoming by the way tujja kwaniriza buli omu tumurecognizing ate naffe kiba kitulaga nti nammwe mutwagala tetugenda kuwa invitation card yonna sebo Nyabo, Amanya, Severino. How are you, my dear? You're smart. What's your name? Babirye, you are twin. Hi, Mulongo, feel it over. Quite a pass again. What don't you listen to the Gamba? Nesoka nenzija nentuuka leete nesanga waliwo bakayingira nenzirayo nebagamba watakisita natuuka kati bino bituuse kwata atulabire leeta omulala mpapaasi ziweddewo papaasi yeweddewo esigaddewo kwata obuddewo abatooki bakyali wabweru abantu kale baleete wano mpola mpola yantaleta naye kanzije wabweru kababeere awo wabweru kanzije kangende wabweru amanya sembelera amanya agange nze Kawere Zaituni namwandu w'ekibuzi kale paseyo okulaba 15
15 nakivubo bulu waliyoki waliyo Mulongo Babirye. Mukkiriza mbasiibulire wano banywanyi bange nsaba okweyanza mwami Kisitu nsaba okutegeeza abazadde baffe balina sola balina paka balina buli kintu kyonna mujje tugule ewa Kisitu ku Kanifa Towers. Mubeere bulungi, essimu zange kweziri tugenda ku Mulongo Government si tugenda kutunda mujje ku Sente Wakaliga tufune promotion yaffe. Mubeere bulungi. Bye. Amanya nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tuli ku Kanifa Towers, edduuka eri B228 mu park enkadde oba gye muyita Lumu Street waggulu. Nange edduuka eri B228 tuzze okuddiza ku Kkooti Y'amaka kubanga tuli basiponsa ba Kkooti Y'amaka, tuli banna Kkooti Y'amaka tukwatiza wamu obumu g'emaanyi. So twali tuzze okugabira abantu baffe Christmas. Tulabe bantu bangi nnyo bannange, kino ekintu okifunamu abantu nga bangi be muwadde ate nga mubadde ebintu bya bbeeyi. Kakati abantu twongera okubayita ku lunaku lwa Mulongo nga 15. Ebirabo bino bye tubawa tuddiza ku ssente ze batuwa ku dduuka. Bakasitoma abajja ku dduuka ne batuwa tujja ssente ezikola ki ezibaddiza. Tulabye mubawadde ne ku cash. Tulabye mubawadde ne ku cash. Kakati ssente tuzibawa kuba bayise abantu abali okumpi ne UBC, so abantu balese emirimu gyabwe bajje beetabe mu kalulu ak'okuwangula era buli abadde atuuka ng'awangula. Yitaba abagunde bakasitoma bammwe. Visita bakasitoma bammwe n'olunaku lwa Mulongo. Bakasitoma ba Kisitu Electronics n'aba Kkooti Y'amaka tubayita okujja ku lunaku lwa Mulongo nga 15 n'abayo mu January ku Nakivubo bbulu. Amannya gange nze Nathanile bangudde ekirabo kino okuva ewa Mulongo agambye abadde mu studio asooka okutuuka wano akyalonda kyakola ki kyayagala. Nze mpangudde muceere bakufumbira muno abatabimanyi esepiti zino bintu by'abazungu mubiraba by'abazungu. Nze ssanyu lyennina pitirivu abawangudde paasi basoke baddeko ebbali ewapako bonna bandekemu nze ngenda kufumba muceere gwange. Owulira otya? Essanyu ly'amaanyi nnyo 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 ddala. Ekirabo kya bwereere. Otadde mu test transport? Ate transport waki nziruse misinde mbadde wali wansi ku leyiru oluwulidde sirinze ebigambo okuggwayo nze asoose. Kati ki kyoyinza okwogera ku muntu akuwadde ebyo Mulongo ne Kisitu? Kisitu mwebaziza nga nfukamidde sikomye ku ekyo nze wano wali ebyewuunyisa akutte ne mu nsawo zino sazze nazo yazimpadde. Tusiima busiimi mama Mulongo byatukolera ne Kisitu. Nede